Weziwedde ssaawa 4 ez'enkya z'olunaku olwaleero ng'ennyonyi za Uganda ntaka era nga zimaze okutuuka mu nnyaffe Uganda. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yazikwasiddwa era nga zaasimulwa okuva mu ggwanga erya Canada ssabbiiti eyise. Ababaka ab'enjawulo bavuddeyo ne bawa endowooza zaabwe ku nnyonyi ezireeteddwa okusinziira ku babaka abali ku ddoodo obwa gavumenti abakulembeddwamu Beti Nambooze Bakireke bategeezezza ng'ennyonyi zino bwe ziri ennungi eri eggwanga Uganda wabula waliwo ebintu bingi ebisaanidde okuba nga bikolebwa omuli etteeka eriteekeddwa okuba nga lifuga ennyonyi zino ssaako n'ebintu ebirala. Okusinziira ku mbaka Nambooze agamba nti ebintu bingi ebyasula ennyonyi ezaaliwo ebiro ebyayita wabula nga olutuukidde olwaleero nga tebinaba kutereezebwa. Nnyo mu ky'okuleeta ennyonyi batulabe naye nga tetusoose kubuuza zigenda kukolamu kubanga ne bwe tunaafuna ate ennyonyi ennene ate eŋŋendo oba ze bayita luusi twazitunda okutikkirwa emigugu n'okukwata n'ebintu ebikwatagana ku basaabaze ku kisaawe nako twakulizingira kampuni kakati sente zinayimirizaawo kampuni eno temanyi buli naku ate bajja kujjanga eno mu consolidated fund ate kujjayo sente genda kuyimirizaawo nnyo. Ono era yeyungiddwako mbaka Theodore Ssekikubo naye akaatiriza ensonga y'emu n'ategeeza nga nnyaffe Uganda bwesaanidde okuba ng'ebaako byetereeza mu bikwatagana n'ennyonyi. Katambuliramu owuliranga bwe katyo kalungi naye kasobola kukola ngendo nnyimpiipi kyemuva mulaba nti katutte obudde buwanvu okuva e Canada otuuka ku kubanga tekabeera mu bbanga kusukka ssaawa 3 kaba kaweddemu bwe kabuukira essaawa 3 ng'okatuuza nga kawola olwo olunaku lulamba kyova olaba kibatwalidde ebbanga ddene okuva e Canada otuuka wano. Ekintu kya sambala wano kitubadde tukulembeza tusaana tukikomye bwe tunaba twagala kampuni ya Uganda Airways etambule ate n'ekyokuba nti nejja tuzibya ku ntoli z'abanene ng'oli mu nnyonyi bizinesi y'ennyonyi weetowazi ng'oyagala ofune n'abasaabaze tereeza management skills zo funa ba pilots abali qualified oli agenda okutuula mu nnyonyi ng'amanyi nti kapiteeni gundi ne gundi yali mu mitambo nga yewuuyo. Minisita omubeezi w'ebyensimbi David Bahati avuddeyo n'akungiriza nnyo enteekateeka etuukiddwako olunaku olwaleero era n'agumya bannayuganda nga bwe bagenda okuganyulwa mu nteekateeka eno. Tulina kusanyuka nti kaakati Uganda Airlines tutandise okuzirivayinga weri nga bwe twasuubiza palamenti esumira eggwanga tugenda kutandika ku kino eno nga projekiti tulinamu essuubi egenda kukola sente kole sente eggwanga ate ereete ne imagi y'eggwanga mu sizona egireete waggulu kakati tugenda kutandika nga bwe twabagamba tutandise ate kiraga nti gavumenti eno kyeyogera kyekola. Ate bw'abuuziddwa ku byogerebwa ono abigeraageranyiza n'ebirambikiddwa mu Bayibuli. Some doubting Thomases, we want to encourage them. And also this season we have been in of Easter, really teaching the doubting Thomases who thought that Jesus was not going to die, and he did. So Uganda Airlines is going to start and will be profitable and will serve the two purposes of increasing our foreign exchange here in the country, providing an infrastructure for both Ugandans and friends of Uganda and the tourists who will be coming to the country and improve the image of our country in the international community. Ennyonyi za nnaffe Uganda ezituuse olunaku olwaleero zeetaaga ebbanga lya myezi emirala 3 nga zimaze okufuna entambula zaazo okwetooloola ensi yonna. Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo.